TV Kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Amawulire ge nnina ge njagala okubanga nkuwa ge g'omukulu oyo gw'olaba ku screen yo amanyiddwa nga Samson Kasumba. Oyo ye Samson Kasumba, musomi w'amawulire, akola emirimu mingi nnyo. Ababadde tebakimanyi bangi badde tebakimanyi nti pastor oyo musajja mubuulizi wa kigambo okusinziira profile ye balaga nti pastor awedde emirimu. Samson Kasumba avuddeyo emirundi mingi nnyo nga mu njogera ye alagira ddala tasupportinga, tawagira, tayagaliza era talina kalungi konna kayinza kuwagaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne saidi ye yonna ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Era abuliddwako emirundi mingi nnyo either ku mukutu gwe ogwa Twitter, ku mikutu gye egy'enjawulo ne mu programu ze zakola ku mukutu gwa NBS television nga tawagirangako ku nteekateeka yonna eya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ey'abantu abamu naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Njagala okutegeeza nti wetwogerera Samson Kasumba okusinziira ku reports ez'enjawulo ziraga nti wetwogerera alabika agobeddwa okuva ku mukutu ogwa NBS, either agobeddwa oba ali suspended lwa nsonga ki. Emabegakaawo abavubuka b'eggwanga erya Uganda nga bategeka okwekalakasa kwabwe okw'emirembe kibayise March to Parliament, okugenda ku Parliament okulaga obutali bumatifu bwabwe ku buli bw'enguzi n'ensonga endala ezigenda mu maaso mu Parliament n'ebitongole bya gavumenti ebirala. Samson Kasumba awulikiddwako emirundi mingi ng'amookinga, aboogerera, ateekawo embeera eraga nti tebijja kusoboka newankubadde nga ye munnamawulire si kyekintu kye yandibadde akola oba oliawo. Either bw'abanga tabawagira yandibadde abaleka ne bakola ensonga zaabwe, wabula abadde afuba nnyo okulaba nti bino ebintu tebituukirira era tebibaawo. Omusajja ono yakamala okubeera emabegakaawo ng'asimattuka akabenje. Ebifaananyi ebyo saagadde bikulaga olw'embeera gye bifaananamu. Yali yasimatuka akabenje, yasibwako oluvannyuma lw'okumenya ebiragiro bya COVID-19. Kati amawulire ge nkuwa Samson Kasumba okusinziira ku reports ez'enjawulo, waliwo omukutu baguyita Big Media, guno gye gimu ku mikutu egiwa amawulire agali credible nga bwe nakugamba, baguyita Big Media. Omukutu guno gugamba nti Uncensored News bagambye Samson Kasumba suspended over tweets on March to Parliament. Samson Kasumba agobeddwa oba awummuziddwa okubeera nga takola ku mukutu gwa NBS television, a program gyabadde akola eya live at 9 gyabadde asinga okuba nga abeerako. Era awummuziddwa oluvannyuma lw'okumookinga, okwogerera, okutiisatiisa n'okuterawo abavubuka ababadde bamaakinga ku Parliament okubalaga nti byemukola tebijja na kusoboka, byemukola tebiri nayo. Samson Kasumba gwampuliriza bino byabadde ng'ayogera birabika nga bimuzaalidde ebizibu era nga wetwogerera awummuziddwa, takyali mukozi ku mukutu ogwa NBS oba Next Media, bamuwummuza until further notice. Sinnamanya kiseera ki kye bamuwadde naye ngenda bikusomera wulira. Omukutu guno ogwa Big Media bagambye Next Media has suspended its senior news anchor Samson Kasumba following his posts on X warning young people not to participate in yesterday's demo, sources have told us. Nti okusinziira ku sources ez'enjawulo bagamba company eya Next Media bagobye oba bawummuza omu ku bannamawulire baabwe ababadde baludde nga basiniya nga bwinza okukitegeera, amanyiddwa nga Samson Kasumba. Bamuwummuza olw'okukola tweet ogenda ku mukutu gwe gwa X oba Twitter n'ategeeza abavubuka nti temugeza ne mwegatta mu kwekalakaasa, tebijja kukola era tebirina kye bigattako, so temugeza ne mubyegattamu. Era mu njogera ye ng'alaga ye tabiwagira, tabisupportinga ng'era bwe nkugambye. Kati ab'omukutu guno kampani ya Next Media nga bwe baakola ku Simon Kagwanjala nga balaba abantu bano kale tetuganye, omukutu gwaffe guyinza okuba gumanyiddwa nti gukolera gavumenti, naye ate bwe mukola ennyo bino bisukka abantu ne batuuka ne batugwamu nti ekyamazima guno omukutu n'abakozi baagwo bakolera gavumenti. Era n'olwekyo ne basuspendinga Simon Kagwanjala. Kati n'olwaleero Samson Kasumba bamususpendinze ebbanga lingenda okuba nga nkugamba maaso awo singa information enaabezze. Wuliriza. Reliable sources at Naguru told us Kasumba was suspended after a top management meeting yesterday decided that his posts on the demo had breached the Next Media's social media policy.
nti omukutu guno ba company ya Next Media bayina amateeka ge bagoberera ge bayita social media policy, amateeka ga social media. Kati mbu Samson Kasumba byabadde tweetinga ku mukutu gwa Twitter byabadde ateekayo ng'avumirira atiisa n'okulaga abavubuka nti bye mwagala okukola tebijja kukola. Bino birabika nga byanyiziza abakulu ne bagamba omusajja mukulu emyaka oyina mingi, ebintu wakoze bingi, wabula tujja kusaba owummulemu obeere nga owummula oluvannyuma lw'okuba nti bino byekola tebigattako ku mukutu gwaffe ate bimenya n'amateeka. Samson Kasumba nga gwe bagamba meeting yatudde olunaku olwajjo top management abakulu ab'oku ntikko abakulira ensonga eya Next Media batudde ne basalawo kyekyamazima omusajja ono atulabisa agobwe. Desire Derek Ford Mugumisa, the head of corporate affairs at Next Media, confirmed Kasumba's suspension. Amanyiddwa nga Desire Derek Ford Mugumisa ono nga yakulira kye bayita corporate affairs mu company ya Next Media yakakasizza nti Samson Kasumba awummuziddwa okuva ku mukutu oba mu company eya Next Media gyabadde akolera ngavoola okukakkanya okutiisatiisa n'okuterawo abavubuka embeera eraga nti byemwagala tebijja soboka, era nga njogera ye eragira ddala nti mukozi muwagizi era alina sayidi eya gavumenti gyawagira tayinaamu kubuusabuusa. Samson Kasumba gwe twogerako agobeddwa. Samson Kasumba ono yaani abadde tamumanyi. Njagala kuwaako ebyafaayo bye ebitonotono gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV naddala gwatana subscribinga wano ennyongerera ddala okukubiriza kirira wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Njagala kuwa Samson Kasumba yaani gwe abadde tamumanyi, wabula sikiriza nsooke nkujjukize Haji Abudu omusomi w'edduwa kutegeeza nti ensonga z'emirimu nga zigotaanye oyagala gera bweru wa ggwanga ebintu biganye ensonga zonna ebizibu byonna ebya buli kika ebikutawaanya akutegeeza nti mutuukirire. Bw'oba ng'oli bweru wa ggwanga tusobola kubeera ng'ojja akutegeeza nti ne ku WhatsApp kiggwerako enamba yeeyo 0752471056. Njagala okutegeeza gwampuliriza Samson Kasumba gw'obadde tomanyi yaaliwa, njagala mukunnyonnyole omutegeere. Samson Kasumba musajja mubuulizi wa njiri, is a pastor, musajja pastor munaddiini, musumba mu bufunze, musomi w'amawulire ku mukutu ogwa NBS television program gye bayita live at 9. Abasinga obungi kubadde bamumanyidde, era show host mu programs ez'enjawulo. Samson Kasumba musajja mukulu akuliridde, yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi kansooke nkuwe bino ebimukwatako. Samson Kasumba yazaalibwa mu mwaka gwa 1974 era nga bwetwogerera ali myaka 50 egy'obukulu. Samson Kasumba nga wekugambye nti pastor, wuliriza, yatandika okukola mu mwaka gwa 1996 olwo nayina emyaka 2 ye nga atandise okukola. Samson Kasumba mwaka gwa 1996 yali amaze okujoyininga kye bayita university okukola emirimu egy'enjawulo, era yakolerako Yoweri Kaguta Museveni mu nsonga ez'enjawulo mu bya magazini zino empapula, si magazini ey'emmondo. Samson Kasumba yagenda mu business ez'enjawulo eziri private, yakolerako ku Nasa Road. Samson Kasumba yakolerako ku Johnson Street. Oyo Samson Kasumba gwolaba gwendi mu kunnyonnyolako gwe bamaze okuba nga bawummuza olunaku olwaleero. Yakolako mu kukola kwe bayise worked briefly and concurrently ku kye bayita Jeremy Wash nga manager. Mu kyolezo yakolako banga kanaabe bwe mba ngamba nga ye manager waabwe. Yakolako mu kye bayita Monitor FM nga show eya gospel gyakyaza era nga gyakola. Ono yakolako nga lecturer ku Bugema University era ya volunteeringako ku kye bayita Inter-Religious Council of Uganda nga volunteer, nga tannaba kudda mu organization yemu okukola nga head of communication mu Inter-Religious Council of Uganda. Ono yakolako ku Urban TV oluvannyuma n'ajoyininga omukutu ogwa NBS television gwe yajoyininga mu mwaka gwali gwa 2016 era nga wetwogerera ali myaka 8 ng'akola ku mukutu ogwo ogwa NBS television, era yakyaka nnyo we yali part oba ekitundu ku campaign eyali emanyiddwa nga topowa eya SEDU oba Citizen Coalition for Electoral Democracy Uganda.
ono yayaka nnyo mu biseera ebyo 2016 mu kalulu akaaliyo. Ono kigambibwa mbu human rights advocate era nga yasensitizinga nga abantu mu kalulu ako aka 2016 simanyi yabasensitizinga nga kukola ki. Yakwatibwako olw'okujemera ebiragiro bya COVID-19 ebiseera bya COVID-19. ye Samson Kasumba ku myaka 50 egy'obukulu olunaku olwaliwo lwetwogerera yeegasse ku munne amanyiddwa nga Simon Kagwanjala. ono naye nga yawummuzibwako. Samson Kasumba olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okutwitinga ku mukutu gwe gwa Twitter ng'amookinga ajerega nga kakkanya abavubuka bagenda okwekalakaasa. Tweets nyingi nnyo ze yakoze era ng'alaga tabiwagira era tebijja na kukola. Yagenzeeko tweet ezimu ku ze yakoze ze zino wammanga. Yagambye, send me a video of yourself marching to parliament tomorrow. I dare you to follow through with this potentially lethal endeavor. You will find out a few things in the process of your march. Good luck because you will need some. I have been alive long to know this is Uganda. Yagenze maaso n'addamu n'akola tweet ng'eraga ku nsonga y'okwekalakaasa omusajja yabadde asabula. There are very many ways to fight corruption and we all should fight it. As someone who has been around some time, let me say that being on the streets tomorrow trying to march to parliament will be very risky and dangerous for anyone who tries that route. Have a lovely week. Ono ng'abategeeza ti bino bye mutegeka abamu mujja kwetaaga kubeera nga muyambibwa kubanga bino bya bunkenge biri risike. Kwegamba yakoze tweets nyingi nnyo sisobodde kubeera nga nzikusomera zonna naye ng'osobola okugenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'olaba bye yataddeyo. Samson Kasumba kwegamba ng'abalaga tebijja kukola. Red Zone TV kwoli tuliziganye mu updates eziddako naye nga genjagadde okuwa Samson Kasumba bamuwummuza bamususpendinze.